Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Banange nawe tokava. How are you, mom? Mukama ngoli w'amaanyi. Mukama ngajjudde okusasika. Mukama ngoli w'amaanyi nnyo. Oli w'amaanyi taata. Oli w'amaanyi. Mukama oli w'amaanyi. Wajjudde okusasira. Yimusa erinnya lyo. Yimusa ettendo lyo. Mukama okay. Osizza mutima gwo. Ossa mutima gw'omwana wange. Ssa mutima gw'omwana wange taata. Kubanga oli w'amaanyi. Oli wa kitiibwa okola ebitalabika. Hi, nice meeting you. Wow, nice meeting you. How are you? What's your name? Sanyu. Sanyu, happiness. Sanyu means happiness. I'm hope. Hope means sobi, to have hope. And your name? Nathan. Banange. Oh, singa n'obuwanvu banange n'obumwana. Ng'oli smart. Tonnayitawo nnyo kugejja nnyo, but just to maintain nga ne tujjako katini. Katolikiro meka. Is it 90? We need like 75 at least. 70, 75. But it's fine, so balaba. These are my sisters, Kalito sister. How are you, Kalito sister? Hey, how are you? Baby, hello. How are you? Oh. Ako, yomusana muguli. How are you? Oh, no, ndaba naye akufaanana. Bane kulikayo. Nange ndaba nakulabako like one on one. Yeah. Afri Talent. Oh, yeah. Nali nnyo mu bya movie. Kulikayo, oli smart. Tugenda kufumba ddi. Me and you and tulina bidiramu. Naye nga bannange abatulaba tuli wano bayita Busiika. Tuli Busiika tulese surprise ya mami waffe. Mami nkozi wamuyita batya amannya? Nakabuye Rose. Balese surprise bano bamuyita mami bali bamuyita jjajja. So mami bagenda mugamba ebigambo wali nga tumusanze naye tusose tumyako wano bamulengedde. Ekyaza talina kyasuubira. Sure. Okuva wadda wamulabako. Tachimanyi. Anti nalabye wampeza ka video ng'omuwa ebimuli. No, ebyo byali ndowooza mwerabye. Naye tobanga walinoonye surprise. 3 years ago. Kati nabadde njagala kulaga kifaananyi kye. Katalina kyasuubira. Atalina kyasuubira tamanyi nti nagwamu. Tamanyi nti oli mu ggwanga. Tamanyi. Yeah. She doesn't know. Tamanyi nti no you came back. Last time bwe twakikola naye maama katono tumutte. Era leero nange oyina eddalu ebbanga lyonna oli muno ng'osiri. Yes. Week away. I think no, like 3-4 days. Nga tayagala oyogere. Wabula tugenda nnyumiza wali like kati azzeeyo ffe katutuuke. Kale katugende bannange eri mami mubeereko temuvaako abatulaba mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road Najjada Nkumbi ni ya Cobbins Motel. Yes, era nga tegeka pen maaso awo nja kubawa enamba y'essimu ya Hypex Studio wagijjeewo ku screen kweri. Hosh Fashions and Bridal tuli kushare Bulenga tulina Makinde opposite KCCA mwenna abagala engoye z'emikolo gyonna. Yes, so katugende eri mami tumusurprising kubanga tuyinza batukyaludde wano era ne wabaawo omulala eyeetala katusimbule nze kanvuge banna lwakuba omusana anti bajja beerako boka distance soke tumuwe that surprise moment tumugambe teeba then alyoka akole ki bano balyoke batuuke mujja kugirako yes mujja kusooka musembereko emabega katini ngena mala kukubira mutuuke naye mujje like musoke musigaleko mu motoka
Nedda nze kansookeyo. Kyengamba. Ffe tugenda tuuka tumusurprising ebyo nateeba biki. Kati wenkukubira essimu oyogere naye. Omuwa obubaka nga ye tamanyi nti mwoli. Kumbe muli kusembera. Omugambe bane mami gyebale nkuweereza shifa bakusurprising nga nono tannamulaba. Kati as you're talking on phone kumbe oli kutuuka. Era mami nkwagala nnyo simanyi lwe ndikulaba. Nga we simanyi bwe ndikulaba biki ebyo byonna nga ye tamanyi nti wooli. N'ekirala you're so beautiful. Bambi conductor tuula. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Bambi naye gwe kino okimanyi ekyokubanga muwala we yali nnyo ennyonyi mwali tokimanyi. Kati emboozi mwina nnyingi era ffe katukole surprise tubaleke mugire nga munyumya kansooke mpitewo mbe nga agenda wali wansi ntereere ku eri ennyumba etannaggwa si kyo. I know. Kansooke ndeke wano tusooke tufune that moment esooka bali singa bo basigadde wali. Katusooke tuleke wano tunaagitereeza after. Tusooke tutuuke ng'alaba ba stranger nga siri stranger. Yes. Keke ezitowa nnyo tusooke kimuli ne balloons ebyo bigenda kujja after. Tindako oyo tunulengeza tamutunulira oyo si oyo badde bamulayo n'ebyo uli muddira maama ndi kwambalanga jasi jayo ebintu ngamba oli gwe tubadde tulabakkirira oyo jasi bikundi bigweri sokoleeta ekimuli n'essimu iPhone yino katusooke tukuleke muno jasi wanaano n'ebirala mpa balloons ezo sweet twangu wali kujja ku mmotoka jangu speed abeeno ewanje mbuyo naleeta ebirabo basooke bakuggyako essimu mumuggyako essimu bannange omulungi nansanyusa okulaba tugenda nakudda wali ewali akakome bane akasana kangi oli awo obulamu bugamba
Mera tulete wali akakeeka oba tuyingire simanyi oba tuteeke wali akakeeka leta akakeeka tunyumize wano ng'olinga akankana nkutiisizza tona ensanyusa okukulaba mami oli bulungi ndi bulungi nsoose nakulengera oba obadde ova ku dduuka ntowedda ndi awo ku tonavaako wano nduuza gwe nnengedde olabye mulala mama owedda ndi awo ku music wange wamma talina waava gye tuteekewa kandabe otuna emiryango omusana mungi ate wano ku madaala wano bayithawe waggulu teekera ddala awo wamma Melanie how are you kateekewo bulungi fembi tutuule naye atuule bwe bati nga guli like this mukama n'omukeeka ogugjewo mukama omuyise emirundi 10 mukama wange abaawo nakirowoozezza dda wakikoze otya dda wakirowoozezza dda jangu otule wano nnyumize wakirowoozezza otya nze mukama abaawo wendi kati kiki kyowa era bwe ndabye emmotoka eyo ŋŋambye omwana mbuki akugambye atya wamma Melanie wano wali okay atuule wano bannange leeta jaasi ekimu eradde mukwano eradde nnyabo mukama mulungi ekiseera kyonna jaasi tandikoleeta ku birabo ebirala bulungi nnyo sibyotya mami yesiwala kana tunyumyemu bikusobedde kyokka mami oli kwesiwala bwewekanga nga te mukama yakikugambyeko yakugambye atya mami wamanyumiza kati wano ogambye bwe ndabye emmotoka naye nga neekanze ekiro neneekanga ddoola okakasa amazima gennyini era abo saayagadde bajjirayo ne mbaga nina kye neekanze kumba agenda kututuma bambi oba nina kye simanyi oba neekanze yeera yeye oba ye yatutumye oba kano kuliko I love you so much yeye teri mulala teri mulala gw'osuubira bannayinaako ekimuli ekirungi kino nagamba mukidizayiningire mami mugendeyo mumumbuulizeeko mami ekitegeeza gwe teri mulala gw'osuubira doola gw'osuubira namwekanze ekiro nembagamba wasoose n'oloota n'oweekanga omulundi gumu bambi nemwekanga kumbe ndowooza nga tulina kwogerako nga omuntu antuma ŋŋamba otuukayo essaawa mmeka mugambe mwagala nnyo mukama mulungi ekiseera kyonna n'atuwa akamuli akalungi kano koolaba gino giri 5,000 nagamba bannange mukadizayiningeko mukama mulungi kabaleete ebirabo ebirala enteekateeka ze tukubire eyatutumye akuwa obubaka bwe bambi leeta n'ebirala ebokisi ennene tugenda kukuba essimu mami kati yategedde nti tukuleetere ku gomesi nagamba tuteekeko zino ziyambeko okutunga tuleeta akagoye kano koolaba nga bweweeteekako mami kayiko newuunyizza mukama byakola era mukama byakola bizibu nnyo kuliko amapeesa mu ddalizo ate kajja gendera bulungi ku sikiini yo okalaba waawo nga n'ekitambaala kigendako bulungi onyume kano kasooke kadde wano tulabe n'akalala bikuweddeko mpweddeko naye nga nfaanana ntya mami oli okay ofaanana bulungi olaba ne kano nako kaliko ekitambaala kyekino kirabe ye naatunuulidde nze mulaga birabo amaaso gali ku nze mukama taata
Mukama. Oh, kuliko n'akafaananyiko. Wali ebirala? Okay. Obiraba ebirabo? Mbirabye bannange. Mwebale kwetikka. Kale. Byebale kunjagala. Bannaayi kankube era nga yoyo. Yoyo g'osuubira. Osuubira ani mami? Ogambye osuubira ani? Dora Nabomba Nakimuli. Osuubira Dora Nabomba Nakimuli. Katukube ku ssimu. Osuubira mami, osuubira Dora Nabomba Nakimuli. Teri mulala. Mugema. Wankima nganze. Bawe. Bannange gyebaleko nnyabo. Kale naye gyebaleko Hope. Kale mukwano, ndi wano ne mami omulungi. Mami talina mulala gw'asuubira okuggyako Dora. Ate yamulabye n'ekiro. Mukama yamulaze n'akwekanga omulundi gumu bw'ati nga yadde yeebase. Mami kyabadde wama kitya? Namwekanze. Kwega namulabye ne neekanga. Naabulawo. Wamwekanze bw'oti naabulawo. Naabulawo. Era ku makya ne ŋŋamba bannange bendi nabo nti naye nina kye neekanze naye saayogedde. Mami tuli wano tumusanze mubuuzeeko mubuulire. Oli otya maama? Nze nnyabo. Oli otya omulungi wange? Nje ndi mukwano. Bannange ekirooto waloose. Omanyi gw'oyogera naye before nga sinnaba. Mumanyi. Ani oyogera naani? Ne Dora Nabomba Nakimuli. Mugema. Gonna ogampadde. Gonna ngakuwadde gago. Neyanza maama yenze mukwano. Neyanziza naye nga nakulabye. Namwekulabye ekiro ne neekanga era bamaama Melanie ne mugamba nina kye neekanze. Bannaye kyabadde mu bubi. Tekyabadde mu bubi. Naye olwakulabye n'obulawo. Bannaye era munaye ntumye Hope oyo kuba mbadde munaye tetwasobodde kujja onansonyiwa. Tewali buzibu Dora. Weebale kunjagala. Naye nga nkwagala nnyo bambi onsula ku mutima. Weebale kunjagala bannange. Amiina. Naawe otwagadde. Munaye Hope nkubuulire maama oyo omulaba. Atobye naffe mukwano era kyova olaba mbeera njagala alye buli kalungi mu nsi kemmanyi. Bambi atwagadde omukyalo oyo. Era tabeera bulungi nga awulidde nti omwana we alina ekizibu. Abeera tatereera. So munaye nange mwagala nnyo Hope. Bambi we bali mwagala mami. Amiina. Akwagala nnyo bambi ye buli kimu. Nange mwagala. Bambi we bali mami mulowoozaako. Weebale nnyo weebalire ddala Dora. Amiina maama. Mukama akwongere omukisa nannyini buyinza. Ane tokaaba nti. Tokaaba bannange. Hope my mom is so emotional oyo gw'olaba bannange. Takaaba tomukaabya Hope. Sigenda mukaabya. Kale mami nze kambaleke. Mubuuzaako bambi tweyanziza ka surprise ka mami. Amiina. Keeke eri wano nnene enzibu eri wano. Eriko ekifaananyi kye. Mami kuliko ekifaananyi kyo. Kwekiri ekifaananyi kyange. Kati tuli mu biretedi.
nasubira tugenda kujja we celebrate together night twasobodde so bambi kasito osingisa omubaka bambi oyo omulowoozezaako bambi maama oyo omubaka amwekakasa bannange ate naye olunengeredde eri agambye maama uli aleeta ebirabo akumanyi mbalaba ku TikTok. Bambi, thank you. Kale mukwana, thank you Hope bambi tweyanziza. Kale ddiya bambi we bali kulowooza ku mami. Yamina. Yasigenda olookinga eri emmotoka. Twagirese enzigule. Naleseemu amasimu n'ebbaaga. Okay, mami munnange. Bwe tutyo ne tuleeta ebirabo muno mukyali mugomesa endala bino akwagala nnyo. Era abeerawo n'agamba ne bamamange ndi muwaaki oba nkole nti omusanyusa oba nninza kimugamba nti akitegeere nti mami musiima nti mwagala nnyo. Byonna byakolera bindaga. Byonna. Kyovulaba ogambye ono Dora. Ebbanga lyonna okiraba mu bikolwa bye nti akwagala nnyo. Ate asiima. Bambi. Oyina omwana omulungi ayina empisa. Mukama yabikola. Mumanye edda ebyobuto. Twemanyaako ne twebulako. Kati nadda naye nandaba ku mutimbagano nanzijukiza nangamba Hope n'ekibwali wano bwebiti ne bwebiti. We yagenderako awo mbi okuyimba yimba. Weyasangira. Nga nange embirimu. Oba yalina bakamiliyoni abo baba. Bonna eyo nga babaamu kati nange gye yansangira nga ffenna tuli bato. Yali oba naye yakava. Yakamala 6. Nga yakamala 6. Kati awe namanyira Dora. Kati ne tuddamu ne twemanya wano mu bukulu. Naye nga bambi mulungi nnyo. Ayina empisa ennungi. Wakisa, teyeegulumiza, teyeetwalira waggulu ate nga muwala mulungi. Ate mukozi. Webale mukuza bulungi. Mukama Katonda yabikola sinze. Simanyi. Simanyi gange. Katonda. Katonda yakikola. Ye yakikola. Bambi. Katonda sinze. Sisobola kwegulumiza. Sinze. Nebibaddemu Katonda. Katonda. Katonda era naye akimanyi. Ekitegeeza ky'ogamba abazadde abali nti oba okuza omwana mwino baamu Katonda. Katonda ye muyinza wa byonna. Kasita omuwa omwoyo gwo n'omuduwa omutima gwo yakola ebyo. Yakola byonna. Naye ffe mu maanyi gaffe tuba tetusobola. Nze era nsiiba mugamba nze sirina maanyi. Bambi. Tetulina maanyi. Katonda. Yateekateeka omuntu we. Bambi. Naye Mukama yamuteekateeka. Katumulekere gundi yonna. Jasi! Yo, bannange Dora. Aliwa. Yoyo. Yoyo. Owulidde enseko. Bana Jasi! Kiki muliko? Yoyo. Oleeta bintu nga tebituuka. Bannange. Dora ali nkutula omutima. Mami wamugambye toli. Kyokka Dora. Kulaga bakamukwano katikiti. Bannange. Bannange nawe tokaava. How are you, Mom? Twamuwanise n'eno waggulu mutuuke nga tabalaba. Naye ntugeddeko ovaayo mugendera kugira awulidde. She's over there. She's coming. She's coming. She's coming. She's coming. My darling. My darling. Mama. Nasanyusa okulaba.
Biggest surprise ya Mama. Bambi. Banange. Choka baba. Sanyu, how are you? Olyotia mu Luganda. Joy. Amugambye olyotya mu Luganda. Bannange baba. Banange. Banange. Just take awo obutebe eno twamukweseeyo lwa Mwankwese. nyinamu mu mmotoka Tebangudeko naye akazanyaawo kemunzanyaawo. Kemunzanyaawo Dola. Twagala nnyo mami, I love you so much. Mama nze. Mama abalungi bange. Mami agambye oli mukutula. Mama bagenda kundeetera surprise. Mami. Naye mwandingambye nenyambalako wakiri. Mami agambye sigwe mulabye mwebulizabuzaako agambye nze sinnafulumako wano era bwedda ntuddawo. mujje mutuule tutuule ku wano eno. Kano ka mami bannange kano ka babbe amayinja mwatuuse ddi. Mwatuuse ddi. mami jangu n'abazukulu otuule nabo. Bannange. Mumuleete jjajja mumuleete nedda. namulabye like kati nze nayiga bwe ndaba namulabye ng'omukka gugenda nga nakamutuuka. Mukama ng'oli mulungi. Jangu tule wano ewali ka baby ko kalinaani. Ntebe omwana kwagenda okutuula kulyetereza. Baleete. Nathan, come and sit here. Bannange mbagabuulira ekigambo kino kankiddemu. Mukama alina ekisa ajjudde obusaasizi. Nze kennyini nagambye maama Merani nti Maureen ajja kujja wano. Linda Dola bw'ajja wano. Amazima ga Katonda mu ggulu. Mama Mukama ng'oli w'amaanyi. Mukama ng'ajjudde okusaasira. Mukama ng'oli w'amaanyi nnyo. Oli w'amaanyi taata. Oli w'amaanyi. Mukama oli w'amaanyi. Wajjudde okusaasira. Yimusa erinnya lyo. Yimusa ettendo lyo. Mukama okeye. Osizza omutima gwo. Ossa omutima gw'omwana wange. Ssa omutima gw'omwana wange taata. Kubanga oli w'amaanyi. Oli wa kitiibwa. Okola ebitalabika. Okola ebitasangika. Ojjudde okusaasira taata. Nze sigenda koowa kukowoolanga. Sigenda koowa kukoowoola mu linnya lya Katonda. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwenga. Mami, akagalanda ko kaako. Weebale nga bwe nakyogera
buli kimu bwe kirina okuba twekigenda okubeera neŋŋamba maama Melanie Doola bw'anajja wano ajja kujja ne Muli ate senga nsizze maama nga we mbadde ŋŋambye simanyi naye nga nakiwa nze nakiwa Katonda munene mukadde mukadde jangu onjaniririzeeko oyo neiba wange mulabye mami Jowani wamulabye namulabye era ne mugwa mu kifuba namuguddemu dda kano mami ndabye nze essanyu ndabye essanyu ekitiibwa kya Mukama agulumizibwe atenderezebwe nze siriko owa kumuyita siriko owa mukowoola kubanga nkoledde ebyamagero akola byamagero gyendi tewali lwatankolera kyamagero n'olowooza ekintu ate bwe kibeera n'okifulumya ne mukamwa ako ate ne kibeera ekiro naloose nga mulaba bw'ati ate n'avaawo nenkeera ne ŋŋamba maama Melanie ne mugamba naye nina kye nalabye neesiba atulidde ne tugenda ne tulima ne tukola ki nga siba atulira ne mugamba nina kye nalabye muganda wange nze mbalabye emmotoka nzirabye wali nga tujja tukukuta naye muyinza okuba nga mwazze dda oba mwazze dda kubanga ŋŋenzeeko mu nnimiro nga nina byentwalayo mubadde teba omukyalo ono woviiridde ku dduuka kati obadde wala ne tulowooza nti kati awo we muganda wange Mukama mulungi ekiseera oyo ye Doola tumutendera bana esimu yange eruwa nina akayimba kenjagala ennyo tumutendenga buwungera gwagirina Melanie esimu ya iPhone ya mami Wiwi mama nyabo ndi wiwi banange Joan banange nkolentya banange omwami wange banange nze essanyu ligenda kunzita nze ndabye ate ki ebigere wansi omwana tomwambazizza ngatto tubadde mwebuli obugatto bwe mu mmotoka aze ne hope muwala omuto aze ne hope omugalanda jangu otuule wano simu mulimu ayagala essimu ye mumukwata obuvidiyo bwe waliwo akayimba kange kenjagala ennyo ayina n'akayimba ke mba nkabadde nako agenda okusharinga nange ka video kati eno ye part 2 bali bamuza part 2 n'akantu ako nagenze ku TikTok nenkagwako era nembuuza Melanie nti ate kati bino biki ndowooza ne Katonda bye yabadde ankolera andaga nejjangu otuuleko wano okulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ateke mwanoze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro nono muliro mpookugala olekoti nentiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere
naffe tusanyuse mukwano bannange nsanyuse okubalaba nsanyuse okiwulira baba webale bambi mukuuma mwebale mukuuma. How are you, mommy? Fine. I'm fine. How fine are you? I'm fine. Abadde nyumiriza akaboozi bwe wagendera mbayimbi eyo mbaka miliyoni. Nomugamba nakulabira nga wakamala S6 nange tubadde tunyumyano nga tukogerako kumba oli wali nessimu nno oyogedde naye ng'ali awo bambi mami nazze ne ngamba sijja kunyega olaba kwolwo wetwogera kakatala bwe musanga mu nnimiro olwakusanga mu nnimiro tukulumbayo wulira Shifa kubanga olwaleero nduddeyo nnyo era tukulumba surprise tukulumbayo tujja era nduddeyo nenkomawo n'endya emmere bannange mwebale kujja ate ekimuli you deserve the best. Bananga akukoledde hayi kino kyamalayo. Wow, this is beautiful. Kikwate mami bakiwulira obuzito. Yes. Happy belated birthday. Then this is the cake. Wow. Yalonza akafaananyi akalungi. Thank you Hope. Choka. Eno cake ya mami. Mami mu mugambo obubaka bwe bannange abalina obugambo bwe. Bannange mwenna naawe sanyu. Yes. Jajja. One by one jajja nga omuwa message. Give Jajja message. Deka tujjeko ako be batiko nga give Jajja message. No, wait. Okay, use this one. No, noboka kwata bukwata. Niboka kumkwatirawo just bwe batiko. Jajja tukwagala nnyo. Nange mbagala nnyo. Naifa. Okay. Obugambo nga butini. We love you, Jajja. I love you too. Biganya. It's fine. It's okay. Thank you for loving Judge. Banayi mama webale twagala ffenna by the way otwagadde abaana. Ono gwolaba kintu ekikwata ku mwana we n'ebisandooza bimuva namo abeera tateredde abeera yeeraliikirira kakati nze wembeera eri oba nga ndi ku mulimu n'akuba essimu omulundi gumu ne sitagikwata awo waliwo obuzibu lubeera lugenda kufuuka lutalo agenda ajje kuba agifiireko agenda yes ye abeera alowooza omwana wange ali ati omwana wange ali ku kiso she has loved us since bwe yatuzaala bambi atubeereddewo so that's why namugambako n'okumugamba nti mami tujja kusanyusa Linda mami I promised you nti tugenda kusanyusa walowooza nti nsaaga nojjukira kali ka video wetwajja nti wetwasooka okugira nekugamba no tujja kisosowazaamu ku luno but you didn't know but I didn't tell you the details kuba nali njagala ebeere surprise naye nali namubuulira dda Hope nga sinaba naku arranginga kukubira but she's really a sweet woman era omulabye si be bano abagenda okuyira amazzi no she's a very calm person ayagala abantu abagana ebirabo mubizzeeyo ono tali bw'atyo she's very calm she's down to earth atayagala abantu alina eddiini omuntu yenna nga odiiringa naye nga alina eddiini ebirala byonna bino ebijjirako omuntu w'eddiini aba naako obuntu aba n'empisa aba awuliriza. Mami, she's so lovely. I really love her as she is. Ye yerekereza oyinza omuwa kyonna kyonna kyo naye n'awulira nga waliwo akyetaaga ate ennyo n'abyejjako zono gwolaba nga mmufuddeko naye ayagala omulala awulira
So I can't say enough, but I love you very much. Abana bo bakwagala nnyo by the way. Bakwagala nnyo bambi. Era sanyu bugundi bupawundi bwa jjajja buliwo. Mwamusuubiza pawundi ze mumuwe pawundi ze. Maureen, bazimpadde oba? You gave me your pound. You even have shillings. Yeah. No dollars. Yeah. And pounds. Oh. Aina pounds and dollars. Indeed. Kasi jajja ogenda muwa ku Ugandan shillings. Can I get my wallet? Jajja bagenda muwa ku shillings bazikyusizza. Agenda kuwa ku mukyala we. Waliwo pawundi zaabwe bambi ze bampadde. Jajja. Naawe olina ne shillings ne pounds. Even dollars. Bana bagagga. Mpola. Bambi, hope I love mom so much. Yeah. That's all I can say. Bana, mami toka. Kati ono senga twamugambye nti tujja. Hope. Ayinza okwetala ne yeetala. Nyaga mafumbe kanoolaba obeera omuleka bambi. Paundi za mami. I know. Jo ayagala obumi. Nange sikalyanga. Ono akafumbo. Oja kungambye byonna byandibadde ready. Bulabika. Abuyina. Sente za jjajja. Nedda tomuweezo wamusuubiza sente. Wamusuubiza pounds. Give jjajja her pound. Shillings. Zikume wa rate. Omwami awadde ku mukyala we. Thank you very much. Oliba ng'oweddemu. Ng'okyukyusa. Oweddemu. Ate nno nnyingi zino. 40 muvaamu meka? 40, I'll look it up. I don't know. 20. Bannange. Mujja ne mwami. We Kyamunkoze. love you so much, ma. Jajja. Amanyi no bikyusa. Almost mitwalo 2. Ono tosobola mulimba. Sente bali zekyusiza wano. Waliba abo bagenda mu supermarket nno. 99. Times 2. Buli busente bwe Uganda ne babuza. Bannange. This is really good man. Zigula akasawo k'omuceere kira 25. Ne buto wako n'ebirungo. N'akanyama. Nako okajjayo ng'oweddemu ng'owulira oweddemu. Sikaza kavungisa kati. Bannange sweeti. Kale naawe wamma mugambe y'obugambo. Ekikigwe. Banajo. Bw'osiiba wano. Tell mom. Anti ku birthday waliwo. Kati obubaka bwa birthday. Kale leeta obubaka bwa birthday. Yes. Bunaeno mama. Webale kutuzaala bukulu. Webale kutwagala wadde tewatuzaala mundayo naye n'otwagalira ddala ng'abaana. So kankuyimbira akayimba ka birthday. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much. Now it's nice and to sing for Jaja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. Okay, thank you, my darling. Hip, hip. Your turn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. Thank you. Emabega waliwo ayagala ow'obubaka. Maureen. Maureen.
Happy birthday. Banaye sanso balaba ku surprise ya mami waffe. Era mami we bale kutwagala nnyo. Fenna abaana n'abazzukulu. Tukuwishinga birthday ennungi. It's a belated birthday. Naye tukuwishingira ennungi. Weeyonge Mukama akwongere akuwangaza emyaka n'emyaka. Amina. Thank you. Nabali ewaka musobola. You can say something. Yes. Yeah, you have to. Bwe bitebya surprise omukolo ogugwa mwenna ne muyingira. Ndabikse jangu Melanie. Come. Ate Melanie yayina n'ebigambo ddala bingi kuba bamugambyeko dda nti baatulabye mu kirooto ekiro. Osaababulidde nakyesigaliza nabagaye bugambi nina gwendabye ntidde Bannange. Mugambe. Okay. Bannange. Yes. Jajja happy birthday. Webale tubeererawo, webale kubanga taata wange, webale byonna nkwebaza. Saba kimu Katonda kumpeera omukisa. Thank you so much. Ne neighbor wafajjeko wano naye ayogereko akatebe omuteredde wakatebe bakasembezeko nga bwe wambeererawo naawe wenjagala obeerewo nga nze bwondaba awo tuli tuti kavimiti muri kavimiti muri ki tuli kadimiti manyi kadimiti ddalako tulina tuli b'amaanyi nga bw'otulaba awo emyaka nkwagaliza bufukunya olaba omuzukulu w'omuzukulu mwebale kolagana bulungi. Amina. Era akatebe kako tukwaniriza. Munyaniriza naye ate nkuuma mwami tuka bamuleeta. Nina omwami tushe yalinga omwami n'omukyalo. Ali ku ssomero. Yandibadde amuyimbiramu. Jajja, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazaliwa malungi, amazaliwa malungi. Hey, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Olaba. Mukama akwongere omukisa. Amina. Obuulira. Ajja kujja nkugambye. Jajja wange omulungi. Yoyo. Amina. Kati kabeko kale dala ne mwebale kumagana. Amina. Mukama akunfunire mama neyo gy'oli munange Mukama akuwa obugabirizi obw'amaanyi obw'omuyiika mu linnya erya Yesu mukazi mukatoliki. Thank you, mama. Sinza Mukama Katonda waffe yekka gwe tusinza. Ebyo bino byangu wano ogende wabuti Mukama yatubeererawo tagattibwako. Era nze kati ndi wano era muganda wange nina muwala wange ali bweru ali Tanzania naye mbeera bwetu naye nsinza Mukama. Yes. Ajja muwangaza atajja mutereera. Amina. Ekyo abazukulu. Oyo yesanyu. Hayi omulabye era essanyu limulinga lyange. Mujja wange. Wange oyo omulwadde yesanyu. Yo. Nange mami wange yesanyu. N'omwami. Ate bantima by the way. That's why we love you. N'oli wantima. Banange Mukama abawo omukisa bazzukulu oluganda oyize amugambye naawe ate mulina mwatujjirira era bannange omugole naye katugambeko obugambo bwe
omugole nkukwatireko mukwatireko obusano kiteeka wa kituula nno n'okutuula yeah you can put it down there kimutuulire wano wow zinyumiddemu bannange mwenna abaana bange abaana bange abalungi bannaye nze ssanyu bwe limpitirirako abaana bange abalungi bannange neeyanziza neeyanzeege byonna bye munkoledde Doola weebale nnyo okumbeererawo Doola ombeereddewo mu bulungi mu bubi Mukama akwongera omukisa Mukama akuwa omukisa akuwe byonna by'oyagala kubanga Mukama yateekateeka ebirungi osooka kwavula ebirungi nkimanyi mu maaso bikola ki ebirungi gye biri bijja nze okuva lwe nasenga Mukama andaga ebirungi ebijja amangu bigenda mangu n'ebyosaba Katonda n'ogumiikiriza bijja ate ne birwawo ne bibeerawo paka kale baana bange tukkirize Mukama Katonda yagaba buli kimu era ye nannyini nteekateeka bannange neeyanziza mwenna abampeere buli omu kyayagala naye temugamba nti nkyogedde kigenda kujja kati oba nkya ye Mukama abaaniko n'eki emitendera kyekiseera kyatuyisaamu tubaako n'ekiseera togamba nti embeera oba gye tubeeramu ya lubeerera Mukama akyusa kati ankyusizza olunaku lumu wakedde nga tobisuubira nakedde nva mu nnimiro gye tusiibye ne bannange n'enkomawo wano n'endya kacaayi ne neebaka era bwe nzuukuse ne ntuulaawo ku kayimba kange musanze ali kayimba ke kale ye Mukama asobola okuwanvuya mu lunaku olu ate ye takola ki togamba kwegamba bw'olwawo okufuna n'oggwamu amaanyi tewali kigenda kuddako nedda Katonda ye waabudde wa kiseera ate amanyi bye tugwamu amanyi kyogwa ate ova mu lubuto lwa maama wo ngo alina enteekateeka zo kituufu nze kyenva ngamba wadde sinnatuuka mu mbeera nnungi naye ngisuubira era sigenda koowa muyisa mu kamwa kange era nze buli lunaku mukoowoola nze kati mpaana namuwaane muyita taata muyita mwami wange buli kimu kyonna nze nkimuyita kubanga ye byonna ffenna tuyimiridde waali tuyimiridde wakkulu lw'emuntu omu so si kuffe ng'abantu tuyimiriddewo ku lwa Mukama Katonda bw'oba tonnatuuka w'oyagala era amanye obudde n'ekiseera wagenda okutuusizaawo seeyo n'embeera si ya lubeerera nazuukuse ndi mu nnimiro kati ndi maziga ga ssanyu kati oli mu ssente enzungu ndi mu ssente enzungu abadde mu nnimiro abaana abazzukulu banneetoolodde oli mu British bannange Mukama tumwagale tubimukwase Mukama byonna byonna tubimukwase tugumiikirize kasi tobeera ng'okyali mulamu akuwadde obulamu tulinde tumulindirire ate baana bange Mukama twabisomanga mu Bayibuli Yesu agenda kudda akomawo era ekiseera kye kituuse akomawo nze nalinga sikulizibwa birthday naye nga yakiteekateeka nti Doola bw'aligenda agenda kukulizanga ki birthday era nazitandika ozikuza amiina nze ebigambo ebyange Katonda sirina mboozi ndala sigirina nti nadda ku gundi nenzira ku gundi nze emboozi yange Katonda
kubanga ye muyinza wa byonna. Obimukwasa ate ndimukwasa ate namwesiga. Namwesiga. Okumanya namwesiga nze ndwaza n'omuntu. Nesisooka na kulowooza ddwaliro. Nensooka nzika ku maviivi gange. Ogenda okulaba ng'oyiseewo. Nze bannange sirina kyembalojjera, mbadde ne muzzukulu wange Linda. Ng'olumbe lumukuba buli kiseera ng'ali mu ddwaliro. Nagamba Mukama gwe muyinza wa byonna. Naddayo leero enkya ne bamukomyawo nga yennaago, naye kati ali ku ssomero. Lwaki saagala Mukama Katonda yaddayo ku ssomero nga tolina na gy'olaze? Bannange Mukama Katonda oyo ye Mukama. Mutuuse we muli. Ate oyo Katonda munene. Omuggalanda photocopy wa mami. Omuggalanda ne mulota. Nengamba naye Mukama omwana wange era dola nagambako nalose Morini ng'ali mu mmotoka ngazze musanyufu. Namugamba namulota nga saali mu bbanga bw'ati musanyufu. Nenze ng'amala ebbanga nenga musaba ne muganda ye Mukama omwana wange. Nesalo otusindikira kasita. Nze nsaba ne mugamba Mukama omwana wange. Omwana wange kiki? Najja n'amundaga mu mwezi oguwedde ng'ali mu mmotoka azze musanyufu. Ne maama Melanie yaŋŋambye ejjo. Nejjo maama Melanie n'amulota n'aŋŋamba nti maama ndabye Morini ng'azze musanyufu. Ne muddamu ne muga nti Dola bw'anaalinnya wano ajja kujja ne Morini. N'ambaga nti Dola bw'anajja wano ne Morini ajja kujja. Nze Katonda ataddamu siogera kigambo nakakiddamu. Doro omanye emirembe bw'obeera omukkiriza. Omanye emirembe kati nze maama kyayogera nkiwulira. Kubanga nze omanye mu bukkiriza nti ekintu kisobola n'otuukawo ng'olaba kinene buli omu n'atya nga naye Mukama gwakireese. Ate era gwamanyi bwe nkivaamu kubanga nkimanyi togenda kumpa kintu kye sisobola kumaliriza. Munnange n'obivaako ogenda okulaba. Ate Mukama aleeta ekintu kye. Nze andeetera entalo. Naye ne mutegeeza nti Mukama entalo zino gw'ozireese. Maama neno babalinako entalo bazireeta. Ne mugamba naye gwagenda ozikola ki? Okuzirwana sinze. Era ye mulwanyi asinga. Sinze. Obuyinza n'obumukwasa. Nabumukwasa okuva wansi paka waggulu. Teriiyo mulala ayisobola kunnimbalimba. Nabumukwasa. Ye muyinza. Ate era naye ankookoonyako ekijja n'akulagako. N'akulagako n'olowooza ddala si kituufu. Bwe muba mutuuse mu kiseera kyakyo n'akikuggyirayo. N'okitegeera. Kituufu bw'omwewa abikulaga. Nze andaga era ansanyuse. Maureen jangu wange. Katebe kaako. Nini, come on. Jangu. Ajja tunuza mu ffeeno kale eno side. Munze na maama. Muleke. Nenga sanyu come and sit. Mami mugambe naye ng'awulira. It's okay. Kasita awulira. Mwana wange Maureen. Oyo nja kusaba busabi kansabe. Mukama kitango omulungi ow'ekisajjudde ekisa n'okusaasira. Nkwegayirira mu maaso go. Era nfukamidde ku maviivi gange. Kyenkusaba okuzza omutima gw'omwana wange gye ndi. Ekyo nkyogera nga soogera Mukama nga seekwekeredde. Nkikusabye ebbanga ddene. Naye nga bw'azze n'alinnya wano. Nkusaba wano wabeerere ddala ki? Makaage. Nkusabye ebbanga ddene naye omuleetedde mu kitiibwa ate mu ssanyu.
kale nkwebaza kitange nkwebaza taata kubanga gwe tolirekerera muntu erinnya ly'ettukuvu litenderezebwenga emirembe n'emirembe amiina ate nga tukkiriza nti ajja kikola kijja kolebwa bw'omusaba n'obimukwasa kijja kolebwa obazze n'ofuna eddembe ku mutima kigenda kolebwa ekyo era kiwedde okuva leero nkimusabye okuva leero okuva olwaleero luno wano okuva olwaleero obadde omulaga bulazi ng'ajja musanyufu naye atuuse olwaleero amiina ffe tuli basanyufu naye mukama weekweka nnyo naye atuwulira waali nawana wetuli waali nnyo waali yeriiso ddenne atulaba thank you kakeeke ka mami tugenda sala keeke bannange abatulaba yegwe atagambyeyo mami bugambo byonna babyogedde kale tugenda sala keeke naawe Melanie yitawo wano Melanie bannange naye nga twebaza mukama bannange yeebale nnyo katonda waffe akkiriza essanyu libe saani amanyi okwegulumiza ne tutambula ne tutuuka bulungi ne tutafuna buzibu mu kkubo ne tupulaninga baneetwogedde omanyi nti no it's coming to a year omwaka teguweze nga twogera ku lunaku lwa leero maama unzike twayogera waliwo ne mukwano gwo ye wadde omujjukidde lwe twayogera gwe wali naye mama Mera Rafayero mami yita Vero no Rafayero Fairo soko je tagua kayo aweddemu amaanyi surprise takkiriza kyasanze amagulu gakankana Fairo oli bulungi atuuse n'atunula bw'ati akankana laba tufudde Fairo jangu omukwate teekawo akakeeka kali atuuleko kakaawo ke twabaddeko Melanie kasikeeyo omuteeraawo Fairo azze bw'ati kwe gasoose n'alaba nagayo oba ndaba bubi surprise ezo katonda asupurizinga yenga akuze bulala tuwulira ddala awo ku mukeeka wa matu muteera awo omukeeka ajja kutuulaawo naawe wennyini otuulaawo kyekikubeeza ebbali mannange faayi bulungi Fairo okuze nze ndi happy to see you bannange tugenda sala keeke abuuliza kasooka atuula kakkane muleke leka wama hi how are you olaba nze jjajja wuwule obirowooza tobikiriza atulabira muli erye abyewuunya musajja waffe naye nga byebyo byessanyu bituufu byebyo katonda kubako surprise nga togisuubira katusale Melanie genda ondeetere katambaala
kali mu kasawo kange. Yes, tugenda sala keeke wano omugole muleetera akantu. Kagenda yagambye yagumye. Kwata akambe munnange. Tugenda kulikayo. Tula wegatte ku mukolo. Bannange tusala keeke eno. We are celebrating love. We are celebrating success. We are celebrating a belated birthday. Tusale 3, 2, 1. 0. Omugole wuno tobusiimula bujja kugira mpola bokka. Yes, revenge. Bw'amaze n'amugamba kasita yeetooze akoze revenge nama n'amugamba sorry bumala buvaako bwokka tobusiimula. Yet afunye. Really? Yes, you don't have any. Already, I got sprayed. Yeah, you did. Yeah, I got sprayed. Wow. Bannange tusaba Katonda mami essanyu lino lyeyongere maaso terikoma wano. Essanyu lyeyongereyo mami ebirungi aliganda kweyongerayo. Yes. Tusaba obulamu woli ojja kulaba ebijja maaso. Woli ogenda kulaba ebijja maaso. Mukama Katonda nga yeegulumiza. Weetegereze. Yes. Teeka amaaso ku lutimbe olabe Mukama by'akola. Amiina. Bwagamba onooba obeera kituufu kyeyakuwandiikako kibeera ne bwe bubaddi ne bwe bubaddi naye nga nze nnengera essaawa eneetera okutuuka era bambi obudde bunaatera okutuuka kituufu mami akanyamaviivi bannanga abazadde abali eyo abatulaba maviivi era nakimugambye wano mu conversation gye twabadde naye n'agamba sijja kwegulumiza nti nze ulala gabadde maanyi ga Katonda. Dawali amayinja tegakakkiriza kutereera dawali. Yes, with the 5 flavors. 1, 2, 3, 4, 5. Flavor tan. Fruit cake mweri. Yeah, zonna flavor mweziri. Ezimalayo. Niyanzisa. Mami kasavinga abagenyi be. Yeta soose kulyako. Kasooka musavinga. Yeah. Kati mama. Omuzukulu kakuliise. Omukwase keeki ali. Hii Mukama tukwebaza ku lw'olunaku luno. Gomanyo planning something a year back and here we are. Bannange dola vaako katebe kaze waino Dora Mukama mulungi soko wabala. Omanyi twabyogera banejjuke twabyogerera wallahi. Wale natuka nga buli wemba nfuluma nga gamba beera ngonzijukiza. Date nezikyuka twabadde tulina kubeera ba first. Twabadde tujja first second. It was second. Kiro linayo mukolo gwa muwala. Netubikyusa. Netubisembeza nno twabisembeza nno this last week. Yeah, it wasn't even wabadde wabuzeeyo nakumeka. Wabadde He just fell forward. Okay. Ntawanyiza obugambye. Ntawanyiza nnyo. Another round.
Tolako ky'onaamalawo kikino. Alina. Eyo naawe. Auntie Mera, Mama Mera. Alina. Jajja muweeto. Leero teri bya diet. Gomanyi omukolo tugwogedde mwaka Mukama akikoze alutuusizza ne tutambula bulungi. Twakonyweko. Bana mami ndooze no keeki yiyo yonna. Babongere. Rafa, kwata keeki olye bannange ewooma. It's really nice. Ayagala fruit. Nkimanyi oli ku diet naye. No. Oyo footballer mulambo. Oh. I already ate some. You ate some? Yeah. Negwe akifaako neyejjukiza nti nno ndi ku diet onaabeera nga wano mbibeerako abantu abakulu abatwala products zange ne mugamba for a meantime nga tukozesa products no tusooke tukireke. Waliwo ebitale. Bibitono kati soda. Naye tuli mu mikolo olw'olumu. Yino here fruit. Tuli mu mikolo olw'olumu bannange. Ani atalya sukaali? Dora, tupa soda, amazzi, ka sparkling water. Kane munete sparkling water. I'm going to ma. Yeah. Thank you. Oh, no. My cake. Come on, set your plate. Let's spend the whole set plate na amani. Agokola obulungi. Amina. Nyano naino fruit. Nze akataddeko kasike mmwe. Nze akataddeko. No, too late. I don't see how. Mwana tusanyisa okulaba. Nango okubalaba. Ebadde nkwesunze bana. Nnyo. Mami waliwo we yalwala. Bambi. Nga Mukama afaayo. Doola ojjukira abo banyamba nti ddayo kulive. Nti sijja kuddayo. Ng'otyayo? Nedda. Nga njagala kumulaga nti Mukama akola ki. Tafaayo. Tewaddayo. Saddayo. N'okanyama viivi. Beera n'entereera. Era tolina ky'owulira. Okuggyako nga nkoze ku mirimu egy'amaanyi. It's okay, no, it's fine. It's okay. Omanyi munne lwaki tubyewala Dora? Ensi enzibu. Oli avaayo n'agamba nze nagambako brand yange oginteeremu akalango nakakusaba ne bakutwala mu kooti. Yes. Nowoza ensi mna yatabukira. Oli akwefuulira. Ndabyemu amazzi gange nakusaba nti nnanga. Nakusaba sente. Nkwano n'otunda buli ky'oyina. Kyo wali okoleredde. Naye owange. One time omuyimbi najja mu bank n'atugamba. Yeah. Yasanga mu luyimba lwe. Yes. N'atugamba, who gave you the right? Okuba oluyimba. Like to play my song mu bank. Natugenda byaliwo byennyonnyo ne batutwala bataka mu media bitu. Papa afterwards simanyi okuva olwo ate ne batukkiriza okuba music. Wafunye edda gomesi gy'onayambala? Hope, ogenda kundaba. Agenda bukuweereza. Nange ndi maama w'omugole. Oh. Nga mugenda nnyumirwa. Omugole ono jjajja w'abaana. So balina Okay. Obadde wano bibyo nga tomanyi. Nga tomanyi twagala tukugwako bubwe. Program zonna. Omuntu atambula nga temumugambyeko bannange. Ku ssaawa eno.
Ebintu byafuuka bizibu mu ntambula. Waliwo bitikadda. Before. Months and some weeks. Banenga biruddewo. Biruddewo tusooka. Naye mwebale kujja. Kale. So, tuyina ebirabe tusavinga. Keeke basooke bagize ebbali. Okay. Kyekyo. Galimata. Giteeke wali waggulu kabalaza. Kuba tubeera tugenda kulaba buli ssaawa. Mata. Mukyali muteruwen. Mwoli teruwen. Awezi omwezi. Ngenda kuweza omwezi nkyalimu. So nozimula amanyi ayagala nnyo amata kati ambuuza gali mata. Akumanyi. But tugenda kuba tumulaba. Tugenda kuba tujja nga tukuwa. Amweraba. N'ennyama yonna mweri omwo tegiiro. Teyonoonekeramu. Ate nze gwe mutwala. Mujja kuntwala enkya. Mujja kuntwala enkya. Tukutwala lumu tetuddayo eno. Oba basimbula ssaawa mmeka oba 6 oba 8. Tebagenda kupapya kati nnyama mugenda fumba mulyeko wano ekyeggulo mulye ku KFC mukakkane. Mwoba munasimbula 8 gwa kiro ate era buno obudde kati bwajja. Mufumbe mumale okulya kamere okakkane temunnanyumya bulungi okitegeera. Mugende mujje weri ekigwa bannange ogenda otufailo. Just mpa iPhone. Ebintu failo. Genda oyingize bakuwe olye mwana wange bakuwe. Bamaliriza. Biri bayingize batandika oyingiza. Ndiddeko isha menye n'amateeka nagivaako naye ndiddeko wamatonda byengandya sha ndidde keeke. Edero lunaku lukulu. Yes. Siisitukeko wano mbeeko kyenkola. Anti kati ogenda ate osituka oli mugole leka babikole bali eri bali bakugire tuma butumi. Ne bano bennyini abazze bagenda kukola mirimu bagala kufumbira kamere mujja simbule dda weetegeke. Oba olinayo leeso mpatandike akufumbira kamere leero you just relax. Tuli uli muwala wo w'obumyu mpozi gw'onaafaako bannange omwana kavaako kati bakasala kazaala wamuwa n'akalamba n'abulya ne kabulya yagala nnyo obumyu naye omanyi obumyu okutta enkoko zange zonna ate obumyu bwe watta enkoko bulina costdiosis kati bw'obigatta kati nabuzimbira ekiyumba kyekimu nessibwawo kati era zonna nezikonokemukemukamu zonna zalinga 2 naye ng'ate tebwali bulwadde. Tebwali bulwadde kituufu naye bubeeramu akalwadde mbu nga tomanyi. Naye eri embwa yeekole obugenyi nebulya naye beni bwakoma okubakusoma nangamba mama kyasookera okubuuza ate ng'akamyu nga kasema kafa like 3 days nga bana bagenda kudda omwana yatuukira kudduka kulaba oba obumyu weebuli yali awo n'akamyu kaafa obubiri bwafe tukira bwali bubiri okufa bufi akamu embwa yakaluma netakamalawo nefa then kali kafa bufi yalyako kyemalawo nebalekerawo nebambi omwana akomawo nanga mami I told you I wanted to take the canoe like I wanted to take the rabbit at school no yale akasoma nsawo agende nako akamyu ako sifunanga kamyu awo kafudde amazima ga Katonda jjajja bakubuuza Do you still have your rabbits?
What? Gondeza mami. Gonzamu. Mugambe mpozi rabbit bagita rabbit. Ka rabbit nkiwulira. Rabbit chache manyi. You still have them? Yeah. Azirina. Ono yeta gondezaamu. Togondezaamu. Tugondezaamu nga tetukutegedde. Kutwala n'obulabu. Okay, do you like how Sanyo does? I think you're not trying a corner. To slow down so that you understand how you can do it. So what you're saying is try to kugondezaamu jajja. No, Nathan. Try to make her understand. Try to make her understand what you're saying. Oh, yeah. When sometimes you're speaking so fast. Mugera muteeka ku bunke. Naye nga bannange ffe katubasiibule abatulaba mwebale kubaako mwebale akayimba kato mukalonde kale tugenda kayimba kagenda okuggalawo ne nga mbajjukiza nti Hypex Studios wali Busabala Road najja nankumbi awo nga Cobbins Motel gwe neetaaze photoshoot ku mikolo gyonna bali ku 0754 1924 34 oba basenga ku 0789 343802 for those who are saying I'm so fast bannaye anti nanya abazungu kati mikwane namba eri ku screen mugijjeko ate mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal bambaza abagole basanga ku 0702 56 21 57 ate ne mbagamba nti Bunga Comfy Homes is the home away from home we tuba tuwummulirako whenever you need a home away from home wawumudde bulungi bali bakufaako ne oh my god hope kyandiko okakasa bwandi bampadde nze ne mbakugambye soko bagamba abantu akalango abantu bagamba akalango ka Bunga Comfy Home nze omukyalo ono yampa babunga but nali ntya Uganda nga womanyi yes security bali abantu bakufaako how is the security eri gulu bannange internet weri tubeera all the time ebeerako everything like environment oh dear fe tuli mu kigaggana kati nga weri comfy yes mu butuufu it's a comfy home yes so you guys you like the place banange mujje you have a lovely time banange sisobola kubakisa abo bampa aba comfy home kubanzaaliyo I'm glad tosulayo hope nzasulayo okay kati abo nina okubabuulira kituufu gwasulayo banange you guys omuntu obuyonjo buli butya banange gwe nkubuulire bali legit in everything bakufaako oh dear ne bakubuuza wabuzeewo ki kyowulidde nti kibuzeewo ne bakireeta you girl fe tuli mu comfy ddala wazze ku holiday ddala naze kuwummula even I feel like crying anedda tokaaba this is true nsanyuse njawo omuntu awummulenga anjagala abantu ina value for someone's money nali ntya era oyo omukyala namugamba ngenda kutendereza buli wamu kuba nkirabyeko I'm glad I'm really happy so tukyaliyo mwezi mulamba bali bakyalira banfaako waliwo wabuzeewo tukole batya no feeling comfortable abantu abamu wamala okwata ssente nga yeekolera bibye nebambi baneeno mukwano bamanyi ekintu sente y'abantu so you guys come to Comfy Homes you're gonna get the best rest sanyu muwe naye ayogere sanyu Come to Bunga Comfy Homes. It's really comfortable. So you're enjoying the place? Yeah, we're enjoying. Oh, parking weri bulungi. Gwe baka no batogaddeewo mufano gwe baka
Bambi. No. Ogwa. Ogwa obulungi. Nobanga wazze ku holiday. Kunjigira akafaako. Naye gwe yankakasa. Jambe kakasa. Anze simala galanga. I swear I don't just advertise anyone. Nyimuka nagendayo. But wanda banayo mu ka video. Yes, nagendayo. Yeah. When you, for example, if they don't wait for you to complain about okay. they don't wait for you. These people need this. So it is very, I think waliwo gondi like 3 bedrooms oba 3 wodi. Cheka nango awo nayingirawo weje. 3 bedrooms. Okay. Yeah. Ate like kwegamba ne bw'omugamba nti oba kino kibuzeemu. Olaba we complained about one lock. Yeah. Ne bakyusa locks zonna. Zonna ne bazikyusa lumu. Oh, I'm proud of them. Owuliremu. Are uncomfortable. Yes. No, they don't allow it. Oh, bane. What do you have to say about Bonga Comfy Homes? The service is very good and they're very nice and they don't like they care like more than other hotels that you'll find in Uganda. Oh, more than humble. Other That's hotels. Nice. Waliwo wali wabweru wasotekako kati like nga obudde buno awo wali obusubi mutekawo ko obutebe ne mutulako awo like bagenda bo baleetera like mubasabe mbagambe mutulako like regular you're tired of the house you sit ko there ate wali nabantu bangi kitegeera programs zibampa ate nange tonampa budde kankuleko osooka obuwe mami nkunoonye tugendeko out tufumbe tujja kugendako mu live band munyonyo nkugambe tugenda kufumba ebyoyo byasinga okwagala. Okay. Banango omwana yagala spaghetti bolognese go tugenda. Nze no bambiyita bolognese. Kale nange nindiridde obiyiga but kirungi nnyo ku recommending omuntu n'atakuswaza bannange. I'm glad. Akaliwa. Gwe kebaze. Kwata. Jangu wano bakwebaze. Bannange. Fukamira bakwe. Bannange nze tofukamira mukwano. Anti abadde akuli waggulu ati. It's okay. Nawe gwoli waggulu. Mwebaza omubuulirire nako mubuulire. Mwebaza webaza. Kalina empisa. Tula wali. Bana omwana oyo mwagala nnyo because oludde naye and she's always fighting for you. Omuntu gwofunamu emirembe. Never nabakuleekaanira. She's always ready. Abamu ne bamujajinga n'omujajinga anti baali banjagala wali nga banjiikiriza soogera. Kati bagamba jasi yakwonoona yakuyigiriza okwogera okuba tebakyasobola kukulumba just like that buli kimu kijje bakuyiikirize ne kapa ne ddole ne pusi. Okitegeera. N'atanafuna manyi okwogera nnyo by the way. Nze nkwagala nnyo omulaba ono. Bambi mukuume ng'erawo omukuuma mami. Omwana oyo bambi akuumye munne bambi. I feel so good nga of Bambi, she's always fighting for you. Nolaba olinga nze munveeko okitegeera. Who does that honestly? Who does that? Thank you Justin. Mukama yebale muteeka webale nnyo webalire ddala era Mukama akuwangaze ne hope. Koyo mulaba n'abantu abamukaabya bannange. Twabakoowa. Era mmwe abaagala okukaabya hope mbegayiridde mukomeeyo. You guys you're too much. Ate era naye ne bamaliza nti bamwagalawo. Okitegeera ne wamatofa ffe ababaagala gye tuli. Ate ffe abasinga because kale ffe tetuli nnyo tetuleekaana nnyo. Ne tubaayo ffe abasinga. Twina cream, twina class. Abaffe tebayi
la cream de la cream, bali quiet, bali obalaba like mulabi, like look at her. Ali they so them you as in no audience yafe. They don't shout. Chova abimulumanga nimga, but that is just one person. Those are just two people. Kati banate ba client abafe awa abamu mayino bagamba you not my target market. No target market yafe tebaliye okitegedde. So kati bano betugumirako yemu abatukeepinga on like nga tugowinga yes. Mami yeteredeka kayimba Okay, Hope, I want to tell you something. Yes, the customer service. I know we have between about detractors and then promoters. Yes. So the detractors, they were like twin and scale 1 to 10. But then the detractors, they were very makati. Tebagula chintu cho. Teba promoting at it. Yes. Nenga bali yao just to disorganize it. So you need to be mindful. Yes. Nenga tewali ate temuba fa konyo because they are not like you said your target market. Tewali tebagenda bagulako. So but we wish you well in everything that we do. Tubere nnyo kubatugulako. Chiche bagala ekisanyusa. Kakati walone bano abababuza how much. Please mind about them because with time now baja tuka where your level jemutunulira ate nabo batandika ba contacting bagulako. So these detractors move so you sometimes you don't even have to respond. Wow. Clock it. Yeah, it's not. So otherwise, chogwamu manyi, jasi ya manyotya, omanyi kati omuntu waba mpya mu media. Buli kimu kimutwala. Ate ye sometimes yandabira ebintu. Yandabira comments, yandabira some inboxes ngeza TikTok. The so messages za TikTok. Nyinako ne simu emuje nesonyi wasigitunula namu. That's her. Kati bimuzimbye omutima. That is distraction okutujja ku byetukola. But byetukola manyino mugamba kati ulire simu jenvaako. That is a client atuwa mulimo. Kati oli omu ajize nayogera just statement wagwa tebinyuma muri bafere oya akujjako because yeta ina kyakola. Yeta ina kyakola mu bulamu bwe. Kati ayagala nawe akujjeko ku mulamwa obeere mu kitiche mu klasi ye eta creatinga ne bwoba omutadde wantu ntikola kino tasobola okitegeera. Really sad. So they are sad. But sometimes abantu abo balungi they keep us going. Singa tewaliwo bannaysayers would be in bed sleeping ne bwesikola. But buli wojjukira nti waliwo abantu mu nsi abaagala nneme kubaawo. Wadde tetukolerera bo but nabo babaamu. Sometimes healthy competition is good. Chitusitula toba amanyino gamba ono nze I no longer block people nkulekawo. Yes, I leave you there. Kati auna amanyonyi garanga nti block nze ne mugata alimanya ati tutambula. Alimanya ati Katonda tukola mu omulimo. Alimanya ati ebigambo bye tebyatujjako. Muleke waawo because one blocking era aginafuna fake ade kuba amanyi akutiisa. Kati bwe nkulekawo kitegeeza tokyantiisa you're no longer affiliate. Kati so otherwise ebisigadde we good to go, we thank God. Amen. Katubalinde mu kibuga. Yes, webale. Nze nina account ko katono naye nakakuletedde bambi kwagala hoku waffe. Zono manyi java rakata. Amumanyi java. Era baba mulwanisa please mumulekere. Katonda alwana olutalo. Oyo ye mulwanyi w'entalo. Mami kati bino byogera ne mami mukkiriza munnange okimanyi nti abantu nga ffe inze gwe batulogesa nnyo nga tolinyangayo okitegeera banange kalogo oba mami wako yakasimbira omutima wanvu bikomawa kumbe kiba kimonda yalwana nze njogera ekyo mukama oyo bwate bwakoze kituufu ayagadde nkaabe era nkaabye
naye amaziga gano genkulukusizza sisobola kulwana gwe mulwanyi asinga obuyinza mbukulekera kweteekako ffe abakkiririza mu Katonda n'okaaba amaziga lazima ayingirawo n'amulwanyisa ate mami naawe kino kirabyeko batudda mu maaso gaffe ne tubalabako ekyo leka obalabyeko bajja ne betolola ne badda n'amukuletera bw'ati nti wagenze ku musawo n'ologa nga yeetaddewo ate n'amulwanyisa ye bubi nnyo kiro 9 ssaawa ozuukuka mukwano n'ofukamira mu lulimi lw'otegeera n'osaba olw'osaba ennyo n'obeera strong n'amaziga ne gakuyitamu basasula oli alwana entalo nze lwakuba tuli kaseera katono nnyo nandibanyumiriza olutalo nze mukama lwe yannwanira nga naakatuuka wano nakaaba nono ne mukubirako nga bampisa omusezi awo nakaaba nabano ne mbagamba nze atasirangako ate nze nasooka wano omwami oyo najja ng'amazeeko oyo era bw'oba olaba yasooka kujjawo kayinja kange akatwawula ayiseewo ekikomera kye biri bye twakoze ne tusiima nga waliwo atubba ayiseewo ekikomera era mulaba nze fensi ya ntooyi yange kwe yazimba tukiraba ekintu ng'ekyo kisobola ate nga ye yazimba n'amalayo n'ayagala ayingire n'ewange kuba alaba oli mukazi tolina kyojja kukola era yagamba abantu ngenda kizimbako tulabe nafukamira nakaaba nafukamira ate ye kye yakola obubi nze yansangawo nina abantu bange benjogera nabo n'atandika buli gwalabi gwenjogera nabo oyo omukazi negwe byembeera mbadde manyiza abakazi n'abasajja musajja alina ne mukazi we nze nabeera mu mbeera nakaaba ate nalina wano omulwadde nga sirina we neetaasiza ne Katonda alwana bingi byensobola okubalaga nti Katonda alwana nakaaba nenfukamira mu maaso ge namugamba mukama wange ono anwanyisa simusobola ye mugagga nze ndi mwavu naye taata nkoze ntya ng'olina okunwanira entalo nga bwenkaaba nze mmanyi okusaba nga nkaaba ne muga sikaabira bantu wabula nkaabira gwe Katonda olaba amaziga gange naye mbanyumiza kuba sijja kunyumya sitole mpanvu nawe wenjogerera kati ensi yonna yamukyawa baamulaba yamubalaga ati yamuteeka ku soosi bwati ku sowaani buli omu amumanyi oyo omusajja oyo nze ne chairman muntu mulala nze siwaaba musango wa chairman nagamba chairman muntu nga nze ajja kusaliriza oli mugagga nze ndi mwavu awo ninga sijja genda wa chairman naye omukyala mukwano gwange yasituka n'agenda wa chairman nagamba genda otaasa omukazi oli omusajja amumalawo bambi omuntu omulala mukyala mukwano gwange ali awo mukyala Saalongo mba ndi awo chairman nnima maaso awo ninawe nnimiro nga chairman atuuse bwe yajja naye musajja wattu olw'okuba sinze nasituka teyanyega yansanga nnima mbinyeebwa n'agamba mukadde ebinyeebwa obifuuyirako nze sifuuyira kintu sifu nga tuddamu ebyo nga tunyine agenda okulaba nga sibinyegako kuba nze siwaaba era nze siwaaba asala emisango mumanyi bannaayi mami tulina sitoole nene bannange nene era bwayogedde bwe nti obimanyi ebyababbi nabagamba sigenda basi babamu bamaama baabwe mbamanyi abantu baabwe mbamanyi naye wenjogerera ku ssaawa eno Katonda yajjayo amazima buli muntu musajja yajja okutonona waliwo kutononera ekya namuleka nabireka neŋŋamba akantu kana abeerewako nze omuntu akola ekintu enkubuuza okakkanya osanyusa eno wenjogerera agamba abantu nabaagala nnyo naye banvuddemu ngenda kutundawo wano nveewo kaakati ng'oli agamba wagenze ku musawo era bwe bagenda okugamba
ekyo naga Mukama oli w'amaanyi. Yes. Mukama oli n'amaanyi. Ayagala kutunda waaveewo abantu bonna bamuvaako. Naga nayagala nnyo abantu ba wano kubanga yanjogerangako ebintu ebikyamu. Nampaayiriza. Just omuntu ayagala kubba bufuuti bubeka butono naye ekyo kyokka. Ate yabutwala nembuleka. Nabuleka. N'omwesonyiwa. Neneesonyiwa. Sitole yange empanvu nnyo n'asuulira emisota. Emirundi egyo. Akutiise. Sorry. Olaba nze nabanga ntudde awo ekintu nekingamba gendako wali olabe mbanga agenza okusala olulagala nga nsanga musota era nga ngamba oyo munnange nga mugamba maama Melanie omusota guugu naleeta enkumbi nguziika emirundi egyo ng'ogugyawo nga gufuuba gisuula ayina amaanyi balina n'obudde ne pulaani balina mpanvu. Naye ku luno embuzi zajja ne ziya ebitooke byange ezize ne mugamba maama nagamba mukazi ne mugamba maama ntunuulira onneetegereza ne mugamba nze sirogebwa ate sikwata ddagala kuloga muntu ndimu ebyebyo siroga tesirogebwa. Yes. Yeah. Ne mugamba ntunuulira onneetegereze mukoze byonna naye nze sirogebwa ate siroga muntu. Nasirika. Nabiyitamu. Ate entandikwa kyabiyitamu. Ate nkyabiyitamu. Bajja ne ate nga ye yasooka nagayo omukazi nja mujjawo olw'ekyo kyankoze. Ng'alwaswala anti ensonyi batuuka ne bazifuula obusungu. Ngenda kumusengula. Ngate Katonda yakuleeta wano. Era oli bwe yakigamba najja butereevu mukadde olina muliraanwawo. Yagambye mbw agenda kusengula. Mukama yamanyi. Bw'alibeera Mukama ayagala nveewo. Ate ffe tukkiriza n'entuuko. Ti Mukama bw'ali buyinza bonzigye wano. Era oba oyagala nveewo gw'amanyi gy'ontwala. Era ng'okimulekera. Kati Mukama gw'omanyi gy'onziza kuba ggwe wandeeta. Seereeta nzekka. Nze nwanye entalo. Mambi. Zikujjira nno z'otamanyiiko n'otamanya bwe zijje. Lugaluna ate n'esanga nduli ne lugwa naye lwoteereetedde lwotanoonyeza kuba nze sinoonya muntu. Yes. Nze sinoonya muntu okuggyako nga yannoonyeza. Naye akunoonya n'akwefumbako n'ayitirira naye nze mugamba Mukama. Luno olutalo sirusobola. Gwalina oddulwana. Ye byonna mu byonna. Ye byonna mu byonna. Ye byonna mu byonna. Kasita omukkiriza n'omugamba yeebwe nkwewadde bintu bikole mu ngeri yo. Watusuubiza akayimba bambi katuyimbire tugende nako. Yesu, Yesu oli mwana gwa Ndiga omusaayi ogunaziza nebaza omulokozi tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa Ndiga omusaayi ogunaziza nebaza omulokozi. Amina. Mukama tumwebaza olw'olunaku luno bambi mami katukusiibule bannange mwebale nnyo. Sanyusa okulabako tunaaba tukweyongeza kangene nkole ku bintu byo sigenda beera class. Jasi wona akubuulidde yakoze ensobi ya parkinze ebintu nedda yabadde tamanyi. Tiyategedde tamanyi. Nze kati ndi w'amateeka mu bintu byentambuliramu. Kituufu. Era nakugamba nze ndi w'amateeka mu byentambuliramu. Ya kale mkwano katugende. Doreen, welcome home. Thank you. Mami muwe obudde munyumye mwanyumye n'abazzukulu muliireko wamu. Naye nga mwebale nnyo bambi. Ndaba gwe surprise nze. Bannange jesi mwagala bannange.
Bambi. Very nice meeting you. Omanyi naye twesanga ko bannange. Mujjukidde mu film tujja twesanga. I know. Ate y'omu ku bangamba nti kuyisa hope. Bambi. Sanyisa omulaba. Mugalanda wa mami. Yes, I'm going to see you again. I will see her again. Kale katubalindirire Little Hope akwesunga. Bannange Little Hope naisaka mulange ebintu bye. Amulabe. Tofaayo bijja kumama. Jasi nombo mwogerera bulungi oyina ekyejo. Oyina ekyejo. Buli woyogera tayagala omale. Era yanji achansiyo. Buli woyogera. Ne kati nga tujja agambe bannange ekyejo ekiri ku. Yo moyina ekyejo. Bannange omwogerera bulungi. Eddoboozi lyo yalikwata ne wasanga ne bwajja buzinga ndi ku ssimu. Tamala kumbuuza amanyirawo. Iye signature yange kati. Mbuno ine ekyejo munjogerayo. Bannange musooke mubeere ne mami. Kale mukwana, thank you. Tuyanze ebigambo ebirungi. Yes. Kaya ngo wo bukalongo bwabagagga. Ono mugagga tamanyi. Kitwala linnya lya Katonda. Please, jangu mpola. Mujja kumpa bwanenze bwentyo naye ate omuntu omulayiso okugamba nti oba weepanka nze kati bunaye oyagala ofiiri mujja ingredients of course nzija na buli kimu don't worry bolognese tanatoka anedda gundi kiri kijumbo kyekitanaba katugumikirize it's okay nze whenever you're ready mumpe program it's okay muwala wange jangu gamba ayina byayagala okufumbira omanyi bannange onaafumba yeno chefu waffe ow'omufumbire ewe waka she cooks are you serious n'ogamba bannange ani afumbye njagala mulabe kono omwana afumba kati agambye nti ayagala kufumbira cottage pie simanyi wagenda kikola but tujja cottage pie nkozi bagifumbira mu kimu like oven? Yeah, in the oven. It's like bolognese at the bottom, then it's potato on top, and then it's nenga tubiwulira byaga tewali buzibu tugenda bikola kagenda kufumba nako naye tokatya oyinza nti ogamba nti akana akato kagenda tuyera twagala oyiga yes mujja kujja tuzanye games tulinayo ludo we have pool table bali bepenyeko tugenda bikola tubuke ku muguwa it will be a long day but twesunze yes owomupiira ye kishana anyumirwa era tugenda kujja na mupiira gwe mukwano kale katubalindirire mami Chai mkwano kama ayongero mkwano alwana ebyange sirinayo kati mu nsawo sinayo kachi era ebimu bijjalonga kati mukama bwayagala ebyo nze mukama bwayagala ate byane bimberere bicha onagala mugundi z'abantu ebimu nga binsanyi ebimu nga binsinga n'omyaka ebyo byonna bya butaliimu nebambi she's there nga tonagenda wala balwanye sheno abamu abanene tijennene banenge bagirwanye anti munango oli w'amaanyi ne bagiteeka mu buli kimu olina janaga ngenda giteeka mu ssente buli kimu bannange ogenda olulabanga era abantu basigala bawaggwa emirimu olina okutendereza mukama olina okuteeka ekintu bwekiti wabula kyogenda kusingayo teri alwana na munafu ow'amaanyi kati wapo omukadde be yayisaani 10 okitegeera nga bannange bali ku gwe ndikaana kato bwenti bannange
mami no hope zena mulabako nga bambi atandika. So I feel bad nga abantu bamulwana. Nataliyo atalwanyisibwa. Kati awe tugambira nti Mukama agenda kwegulumiza atublessing emmaaso gaabwe nga batunudde atutwala eyo tudde tubasanga awo nga tebaseguka batutenda obulogo batunokutika surprise ozikolera eri okitegeera nga tudduka bannange mwelaba naye nga tufunye ebyokuyigamu mu mboozi tuyize nazeeyo dda downstairs bannange height nenjijjako kati siyinza linaana neeta ankoma eri waggulu muliwo abakole wamma mukubire njagala okulaba omukole nalawanyumya omukole alinga kibebi mutuufu yanabye mata jasi surprise ye balina surprise ya jasi mavula njesunze teba amadi jasi ansinga obuwanvu kati osinga otya bosi wobuwanvu takikkirizibwa ndi mumpi naye ate labayo era wendi weri sikwe mumpi ennyo ayitiridde kyuzani beti nga yenga namweri pako waggulu mami akafaani wa Chosen Becky bambi amwagala ate naawe akwagala wakuba tagambye yaŋŋambye nga nakatuufu mulaba naye oyo simulaba nnyo oli ye lwakuva mulaba nnyo nze nonjamba siibule mami omuwa obudde yes bye kale tujja kulabagana obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate